Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda okuyamba okubeera nga likugobera ababbi ewaka. Eddagala lino ogenda kubeera ng'oliwanika waggulu mu bumooli, oliwanika mulyango gw'emmanju n'omulyango ogw'emiryango olw'ensonga tojja kumanya ababbi bwe bayinza kuyita nga baagala okuyingira mu nnyumba. Kati n'olwekyo oliteeke mu mulyango gw'emmanju ne mulyango ogw'emiryango okuggyako pozi ng'ennyumba yo erina omulyango gumu awo tekiba na buzibu, osobola okuteeka mu mulyango gumu. Oteekeddwa n'okusibawo. Omanyi abantu abasinga bagayaavu ate nga mukimanyi nti omubbi abba bya mugayaavu. Ebiseera ebisinga kiba ekikulu ate era n'okusibawo, so si kugamba nti kulwokuba otadde eddagala waggulu titojja kusibawo. Nedda, kuba n'ababbi bennyini nabo era baba n'eddagala. Gwe eddagala ly'oba okoze ate yaba n'eryo eribeera ery'amaanyi nga lijja musobozesa okubeera ng'akuyingira, okubeera ng'akubba. Kati n'olwekyo ennyumba mubeere nga muzisiba, mubeere nga mufaayo. Wadde muli mu nnyumba mwebase, ebinyolo byonna mubiteekeko kufulu. Kiki njagadde obbabuulira nga bwe mbagambye nti ggwe ojja kugamba nti okozesezza eddagala naye ate n'omubbi naye akozesa ddagala okubeera ng'asobola okuyingira mu nnyumba yo. Kati eddagala lino kusaba ofune muko weewumbeko. Funa muko weewumbeko bw'ati oyo, ofune n'omwetango. Ku mwetango funako obutiititi oba n'obukoola nako ke bayita kamuko weewumbeko. Funa akati wamu n'obukoola. Nkusaba obunyige bulungi ofunemu obusiba. Funamu obusiba, omwetango wamu ne muko weewumbeko. Bw'omala obusiba bulungi wanika mu kamooli k'emiryango ne mu kamooli k'emmanju mu mulyango oguyingira mu nnyumba. Beera ng'eddagala eryo liwanikayo bulungi, ligenda kuyamba kubeera nga litangira ababbi okubeera nga tebajja kubba. Kati eddagala lino bw'obeera oliwanikayo oteekeddwa okulaamiriza, oteekeddwa okwogera. Muko weewumbeko oyo tujja muyita akafansonyi, tetujja muyita muko weewumbeko. Kati wano oba olaamiriza ogamba nti kano kafansonyi bwe mubanga muzze okunziba mukwatibwanga ensonyi ne muddayo, era guno mwetango mbeetangidde. Bw'otyo bw'oba olaamiriza eddagala eryo ng'oliwanika waggulu mu bumooli. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.